ogezangako nnyo yimirira ku kigambo kyo comment ne zitakutegeerera kati nina era amazima genjagala okwogerako wano nga wengenda ku mulimu gwange owoza Saamu takola ali mu bulamu bulungi bwe weetaaga naawe tuule ewaka obwafoodinge owoza Saamu takola ali mu basuga mami naawe bafune gy'oli si bakazi bato be baliyo owoza Saamu takola atunda kabina lwaki oli ebikomando n'opama byakaluba okukosa akabinako nga tosobola kawaayo bakayingire osobola okwafoodinga obulamu bwendimu otambulireko mu Benz nganze ochegeera otambula amawanga owoza Saamu takola agaba butwa bagamba baleeta ekikopo kimu eky'obutwa genda naawe osaba omulimu obutambuze muli kubonaabona naye ng'obulamu bwe bubaluma mubwagala genda nawe bakuwa obutwa otambuze owoza Saamu mbega gwani akuganya okubega lwaki oweerera omwana wo okuyiga obwa dokita ng'olaba abasawo babanja lwaki oweerera omwana wo okusoma ng'olaba abasomesa babanja lwaki oweerera omwana wo obwa yinginiya ng'olaba enguudo emirimu bagaba mwana waani muweerera obwambega tomwegomba kuzunga mawanga ekibaluma nti mubafuutu Soja yenza asinga obugagga nga Bobi Wine w'omulaba nti mubakulembeze abaze beesimbawo Bobi Wine yasinga obugagga mubafuutu Soja ekibaluma nze asinga obugagga nkiddamu nze asinga obugagga that's why mulina ennugu ebaluma ntambulira mu SC obudde obusinga mbe emitwalo 4 waggulu gya nnyonyi nva kweno nzira kweno bibaluma mwe mulaba twagala tubeere mu kakundi kamu ffenna nga tuli banaku mwagala ntegeere nga mmwe si bwe kityo we kigenda okubeera owulira si we kigenda okuba kyekibaluma nti newe embeera wasobola okukola vidiyo nga ndeekana kumansula mu 5-star hotel ziba ne gundi ne sound proof gw'onaaleka otya ng'oli mu bed space kyova olaba w'ofunye akadde nga tewali muntu oba otambula ku street okola vidiyo 2 oli mu takisi ovuga olinda abasaabaze okola vidiyo 10 tova mu mmotoka togenda kubeera nganze obudde obusinga mbeera mu nnyonyi ndeekaanira nti abantu bw'obeera mu bbanga ennyonyi teba na wifi n'amanya ati ebigenda mu maaso mu ggwanga obulamu bwawukana bwe bubaluma kati kanzire ku mulamu ogundeese omulamu ogundeese gwaŋŋamba nti Saamu ovudde ku mulamwa njagala kubabuuza mulamwa ki kati gwe mulinawo ngubuukire omulamu oguliwo gwa kubanja basibe abaana baffe be basiba tubanja kibalama tumubanjiza naye posti tezimala tupostinze tulwanira 4,800,000 tupostinze posti katugeze kale like oba comment ziri mutuke wanalinzo okukola post nekola comment ne like ne share nga zonna ziri mu 4K oba 5K aba Bobi Wine n'alabibwa akakadaka ku Facebook ye tulwanya 4,800,000 okakase yembeera gwe mulamwa gwe tutaddewo okubanja bannaffe abali mu komera tetuganye empuuga wavuddeyo n'ogamba mugenda teekawo embeera strategy ki bantu ki be mutaddewo saawa zino abagenda okweyiwa ku parliament ebibaluma nti ze we najja mu struggle nayiwawo omubiri gwe mutasaana kulaba nti twatuuka ekiseera tubanja bannaffe n'enkubisa ebipande n'ebipande ebyatimbibwa ku American Embassy byali byange ne Bobi Wine n'abipostinga ng'ayeebaza abantu tamanya abipostinga kwaliko the mighty family oba okitegeera neŋŋamba tuteeke ebipande ku bisenge tubanje bannaffe
ekintu ekyankwatisa nga ntandise okuteeka ebipande okubisindika mu Mbale okubisindika mu Arua nga mbiteeka ku taxi nti lwa nsonga teri nkuŋŋaano oba lukuŋŋaano oba kwekalakasa kubeera mu tawuni emu mu senta kubeera mu kifo tuteekawo strategy gavumenti tegenda kusindika magye gagende gakuume Uganda yonna ng'okwekalakasa kuli nga bano bakwata president waneeruuka ensi yonna n'ekyankalana okwekalakasa kwali kw'amaanyi bateeka abantu 20 bateeka abantu 30 kyova olaba bwe wabaawo embeera nzija ne neenyigira mu struggle mbeera omulambo kwogo neme kusindiikiriza ekibaluma ndi fuutu Soja ayimiridde nti gwoba kugamba tugende twekalakase linnya ennyonyi okomewo tosobola nze ndi ku visa nsala busazi visa ne ngende Uganda gwe kikulema okayano oli mu kiyumba tosobola kufuluma kampuni eyakuleeta ekyakubanja oli ku contract ya myaka 2 eno tulana kwejjako nakyemalira onaateekayo otya visa ogenda olwane ekikuluma nti nze nteekayo butesi tiketi nondaba e Uganda nondaba e Kenya nondaba wa kyekikuluma obusungu nange bunuma okukola sente zange nenzikozesa olw'okuyamba ensi yange wano mwankuba nga tujja abaana e Dubai baali bakutte Bobi Wine ye yasookayo president n'abalabako Lubongo yanajja bonna baavaayo na serefi nze nengendayo nenvaayo n'abantu 3 mwawulira obusungu ne munkuba lwaki oyingira emirimu gya president biki nasanga abaana balwadde nze nga nina sente n'omutima nkwata abaana mbaleete omukyala madamu agaba n'atandika sindika sente ng'abalwadde abalabye ku peegi yange mwansabula temwagala muntu abayitako temwagala muntu atwala gwanga mu maaso naye nga amazima ga Katonda okwekalakasa konna okuze kubeera mu ggwanga kukolebwa bakulembeze kwata $5,000,000 lumba stage teeka mu boda amafuta banaakoma ddi okuwerekera nga tebalina mafuta mu piki newankubadde baagala laavu etuuka neggwawo anti bino bye mutaagala kuwulira bye mutaagala kutegeera wobaamu n'akasente n'okateeka mu bantu bakola okwekalakaasa okulungi nze gye nkomye okukozesa sente zange okuteekamu munfudde ekyeyolerwa mumanyira bumanyizi kakati ebyo ebintu omuba temusobola byafodinga mubirekera abasobola byafodinga omukulembeze wange omulungi Robert Kyagulanyi Center munkubuulira we tuba tukyali mwene embeera peaceful demonstration mubiyita bakayita peaceful okwekalakasa okw'emirembe okunoonya obukulembeze mu mirembe nenga baani boonoonyako okwekalakasa okw'emirembe Nyobola nja tambula na ebigambo by'oluzungu ngamba era naye woba okoyo ovuga amakono mpa nengaweta owulidde kyuka bukyusa amakona nompa nengaweta kitegeera kyenyinza okubagamba mutegeere baganda bange ebyemirembe kale ebyemirembe tubirabe mu America kigogenda okugamba nti Uganda ebonaabona nga sawa ya leero bali mu nyegenyege ebifaananyi ebifuluma abantu bali mu kwekisinga mimwa abantu balaga mpale wabweru abantu banywa mbu Uganda ebulidinga kati newaddeyo okubabuulira amazima nange kambeera ow'enjawulo we muba mungoba mu nuupu nange ngenda kukola ekibiina kyange nja kukikola anangoberera newe nafuna abawagizi 3 nange nja tambula nabo munze abasoose okikola ng'ensi tembulivingiramu ono teyakikola si Katumba oye Katumba oye teyakikola leero tubuuza mu America kigogenda okugamba nti Uganda ebulidinga ng'ebivulu birangibwa video zifuluma bali mu masanyu tulina oteekawo embeera
Embeera ebanja abaana baffe. Tuli mu beautiful. Beautiful Damirosoni. Tuli mu kwekalakasa okw'emirembe. Olivia aweze emyaka 3. Kigambo ekyo kinnemye. Era bane mwawona mbwa mwe saasoma. Mwawona saasoma. Waliwo embeerawo ne buvoka bwange. Nenjagala oleeta obugambo bw'oluzungu ne bulaalirayo. Neke nfunye sente ngenda kusoma. Mumpeeyo emyaka egi ngende mu America. Omanyi yensega ba second chance mu bulamu. Ngenda genda mu America. Nsome ngenda bakomerawo. Nga nsobola okwogera obugambo obw'oluzungu. Beautiful Bonoresoni. Simanyi Bonoresoni. Kannema akagamba ako. Tuganye kale twetaaga obukulembeze obw'emirembe. Kankyogere mu Luganda. Tubwetaaga. Ne bannaffe gye bakoma okusiririra mu makomera. Kale kamumpita embega. Kuba omukulembeze yagamba ofuna chance sente ziri naye sigala ku mazima. Amazima gange gakyali nti government ya Museveni efuze bubi buli kimu kibi mu ggwanga lya Uganda. Kambeere ku sente zaabwe nga bansasula. Nga bansasula. Naye nga nkola ki? Eno gyenzize factory zokka ze zibeerayo. Kamba muliseeko katole. Factory zokka ze zibeerayo. Gyenkedde nenzija biseera bya kola ngenda kuvaayo ssaawa nga 7 oba 8 ogw'ekiro. Kitegeera nzize kuyiriba ng'omuntu nvuze Benz. Mulimba abantu mwe tetuganye kale munsabudde. Temuganye munsabudde tetuganye munsabudde nkikakasa munsabudde ne temulina kye mugenda kunzijjako kuba mu ndowooza yange mmanyi munsabula lw'ekyo kye mbasinga. Nze fuutu Soja alinamu kasente. Nze fuutu Soja atasula njala. Nze fuutu Soja atambula obulungi. Nze fuutu Soja asula obulungi. Nze fuutu Soja ayambala engatte eziriko. Eyo Nick gye nkubye leero yiyo $2 oligino gye nkubye oba wagigulako mu kikadde kisinzira bifo wenjiguze mwowina akacupa ka mino water kanusu 5 okasanga ku airport kaba ka 15. Kibaluma gwe wulira live yange leero ebibaluma mu bitegeere. TikTok obira ku live zaabwe abanyampi everyday bavola president they all siba ku live zaabwe. Why you all the time webuze lwaki gwe wano wagenda mu barracks nambe judde mu amajje bakunyonya no vayo buvi just like that eranga ne video camera okutte era abana ne bakuyisa mu egaali ne bewunya nnyo. Post zotaddeyo about me fine post zotaddeyo naye nza at least head office yasindika abantu ne bajja ne banzijayo naye gwe ani yakujjayo bakunywa engejo bavayo abana tibabitegeera mu koti twalabika nako abana ne batandika okusabula. Why you all the time lwaki gwe? Why not me all the time? Why not yekolera? Why not teacher Lumbuye? Why not Nuwa Mutwe? Why not Nava? Why you all the time lwaki gwe? Kitegeza oyina obuzibu. You have a big problem. Toyagala kukiriza wavayo wano teacher Lumbuye takukolanga ko video ante neji teacher Lumbuye tayogeranga ko nerinnya lyo mbo Samy mighty family this neyewa mulemera kono mukolamuzi video no muvuma kwegamba abana bali batuufu okusabula because you're not in a straight line. Oli mu luzibizaga oli mu lunyampi ounya olunyampi okitegeera abana tebakutegeera. Igwe muntu omu alina obuvumu obuvola president. Igwe muntu omu alina obuvumu obusaidinga n'abanyampi abavuma president. Ate bana badefendinga president bono ba brandinga ng'abavumi bavuma buli kimu naye ate bano abavuma president bo twayekyo bagamba. So kiba kitegeeza owunya olunyampi kikirize Samy nze nkubuuziza lwaki gwe all the time lwaki towulira complain kuyekolera complain ku PTA oba PTA yalidde oba PTA asiba n'abanyampi oba PTA ali mu luzigizaga tojja wira complain ezo kuba Lumbuye tojja biwulira kuba Nuwa Mutwe tojja wira complain ezo kuba n'abastruggle abali ku media tojja kubiwulira ebyo ne lwaki tubiwulira always on you bantu bakukoze mu video. Why? Because owunya olunyampi geno nabe
Hey, Stani alinettima naye embwa zeewe emirembe. Ssebo nze ngende naabe. Mpunye olunyampi ndi ku toyi. N'akanyige toyi ka Apple. Nsula mu 5-star hotel. Bathroom tabs zizo. Ze naabiramu. Nze ngende naabe. Nagenda mu magye neevaayo. Gwe n'ogenda ebutabika n'essimu. N'okwata balalubano video. N'ovaayo. Ng'olina obujulizi. Walabye atega bbomu abantu ne bafa. Nga kyekyakutwaza ebutabika. N'ovaayo. Oli mu Uganda. Ovuma. Gwakubye ebipande n'otimba ku miti gy'amasannyalaze n'olaga boda. Bamanyi wali mu kiyembe wali kunassa w'okolera. G'oli mu struggle nnyo. Ebyo byokola gavumenti tennatuuka ku biruma. Ate n'oli mutuufu. Naye bannayuganda mumpalanira kimulowooza. Gwe atantegeera lwa nsonga oli mulalu. Wava butabika, waliko ebutabika. Abasinga wano bantegeera. 1. We nasibibwa ku ssaza e Masaka, we nali nvaayo, babbi ye yasindika ssente batuwa emitwalo 2 ne vidiyo gye ziri. Nenvaayo. Owulira ssebo. We baali bantwala mu magye. Ago gogamba amagye gammwe sanye ku kitebe kya isho. Nagendayo ne Kapale comedian nenkwata video nenjibalaga. We nalwala. Lubongo yansindikira ssente mu ddwaliro. We nawona ne mwebaza nenzanya ne audio ze. Okitegedde? Gwe atantegeera lwa nsonga oli mulalu. Era kankulage n'ensonga. Lwaki abalala tebalinga nze, lwaki teboogera ku gwe nti walidde lwa nsonga obulamu bwendimu si bw'olimu. Gwe mulalu atantegeera. Era kyova olaba obuuza lwaki nze, lwaki teboogera ku mmwe. Obulamu bwendimu si bwe mulimu. Kankulageko ku bimu bye nnina. Owulira? Bye bibaluma. Mwe mulowooza ngenda kubaliisa. Nga wendi owa struggle nina kubalabirira. Mwanondawa. Nali nkubyeko campaign mbakiikirire nze kitamwe sina baana. Mwagala buli omuteze obusimu za abasooka okusindika ssente. Nina ebizibu ebimmala. Struggle gye tulimu ya bulamu bwa finansi yaffe. Sooka weetereze mukulu nga wetutereza n'ensi yaffe. Goba olowooza nti ezaffe zezizo. Nkakutemye namwanduke yatema omusika. Bibi nebimpalanya ekisooka simu. Nkwata iPhone 14 Pro Max 1 terabyte milioni 7.8. Ekyo nakyo kisobola okubaluma lwaki nze togirina gyendage. Nzasula mu 5-star hotel nga gy'olengera wano. Okubidde ndi ku toilet. Wendabidde video yo. Ojja weebeetunula n'essimu ogisanga wano. Ekubwako. Okitegeera? Bweti weebeetunula. Kino kye kimpalanya. Kino lwaki nze. Okitegedde? Nze alina omuggo ogwa $10 milioni 3 guugwo. Okitegeera? Nze alina briefcase diplomat ejjudde silver ne culture. Nkugirayoko. Kye kimpalanya mumpalana. Kibaluma muwulira nga mufa. Nsula mu hoteli za Bay. Nze alina ekisumuzo kya Benz mu Dubai. Kangende njigulewo ogirabe. Kino kye kimpalanya. Tisiri munaku nga mmwe. Okitegeera? Kye kimpalanya temukakasa nti nsobola obeera mu struggle. Okitegedde? Yenze kangende njigulewo Benz okakase nti Uganda mbadde we najja mu struggle nali nvuga tuwalege je nali nvuga kati muwulira bubi nga ne Dubai nsula mu bifo ebifaanagana bwe biti 5-star hotel za Bay kibaluma temusobola za affordinga. Okitegeera? Lwaki nze mwebuuza nereveta nsanze nzigule yina aganya katondeka nawe sirwa tuli kuyombesa yenze tukirira mu basement we go down on the basement. Mwebuuza lwaki nze
Chechimpalanya nchimekinga ntya nchikola ntya mbeerawo ntya kyekibaluma ntegeera mpaayo omulala kuba omenye mu struggle ali mu bulamu bwendimu wadde lumbuye waddaani bino bye bibaluma kyokula nasazeewo mbibalage amazima gakaawa nk'oyo bebikkirira yenze hey thank you nze gwe baggulira nempitawo owulira nengenda nzijayo benzi mu basement yiye yakanga muntu kino kyekibaluma n'emyula mukama wayazze kibaluma muli mwebuuza lwaki nze avuga benzi Dubai people mufa mujewe nugu people remove nugu tetwagala nugu tutambuze struggle tetwagala nugu kati bino bye bibaluma bye bibuzo bye mulina nagambye tiketi yange eva wano maliriza birthday yange njagala ka abantu 16 19 kubegenda bawe nakuzo omwezi nga 19 abantu benjagala bonna bantu babuvunanyizibwa abantu bakozi ebigendo beerawo baali babiriddeko emyenge gya champagne emmere sikuleta mwe bakachere sina mpapula wanoonya ddawo ddayo ewammwe ate nkulete ku mukolo gwange olye oddukaniro okwo noonyo okuddusa mu ddwaliro nga toyina bikwogerako abo nabagobye maliriza birthday mu Dubai transit yange eddako eri Istanbul malawe essaawa 10 ngende Chicago ndabe ku mukazi wange nzire China nkomewe katampu mulemu kyekibaluma mbeera ntya mu struggle mulaba nga mbabuza obulamu bwendimu bwe bubaluma nkuzeemu answer lwaki nze kati naawe kola video ali mu struggle ng'oli mu bulamu bwendimu eno Benz Uganda mbadde nvuga tuwaleji najire sebusi ye parkinze bakwatire video labe weddugala wano nvuga Benz njiparkinga mu basement nenyambuka mu hoteli nempumula badde nakadda ku mirimu gyange waliyo ekibuuzo ekirala ng'oleeta obukakafu woba walino obukakafu obusinga owange wabeera wendala ng'olaba ku bafuutu Soja boomenye waliwo atambulira mu bulamu bwange mbeera gye ndimu yeebaluma people mulimba namu mbeera yeebaluma nadde nerabidde ne jampa yange ate nina ogitwala ku londulyo jozi ennaku zino baadde bakusaako embeera yavudde ku ki wiiki ewedde sinagenda nalaba bakutaddeko embeera yo bazze nga baginteekako Riki kuba kakati nze we natuuka Riki mba njagala mwana nange ntegeere ki kye nnwanirira okitegeera kati Riki ga amazima kibanda waffe oyo gwe twali tusapootinga nze naawe kuba twatandika mu ntandikwa tumusapootinga yes kituufu naye Riki omuntu alinza okunyigiriza mu bulamu n'onoonya ekyokuzzaako nga tokiraba jjukira kakati abanyigiriza alien skin bo bamulaga nti balina mutunuza mu kuvoola Bobi Wine oba mu kufukamira Bobi Wine jjukira wakeera ku makya n'agalaga nti banaye enfukamidde banaye neetonze aba teyeetondedde Bobi Wine kuba tayingirirangako Bobi Wine wabula bano be bamukase oba okitegeera teri amukaka alwanyisa babbajjo nabitekisi naye ffe tumukaka ffe tulinga abalowooza nti alwanyisa Bobi Wine okitegeera mpulira kati mu mbeera yonna omuntu asobola okwogera ekintu olw'obusungu okitegeedde ebintu byonna gundi alien skin byakola mu ntandikwa ni yamukakanga ng'akola ennyimba zaga ate muvumanga Bobi Wine laavu yaliwo bano abasajja nga tannabaviira mu buntu kumutwalira mu nkwawa okitegeedde nkuwulira bulungi Uncle Sam naye kati saawa zino musajja wattu asobola okukola ekintu olw'obusungu noweebuuza ndi kusapootinga kale ffenna tetumanyi lunaku lwe tugenda kujjako mukulembeze naye ate saawa zino
nzijawo ekyokulya nti nze yeerabirira. Bobi Wine tannatuula mu ntebe tandika togerera musolo gwange naye ate ndi taata okitegeera. Ate nga kkiriza gaana sawa yale n'oba otunda binyeebwa ne woba olina kukola ki mu bigambo by'olina oteekamu Bobi Wine. Wanji ne woba otunda binyeebwa ne woba okola ki bizinesi y'okubeerawo olina oteekamu Bobi Wine. mpulira Uncle Sam. Olina okumwagala bakwagale bakwewoleko bakuguleko mutegeedde byonna bisuubira. Olina okumuvuola era bakulabe. Ekitegeeza Bobi Wine ye mmere ye buli kimu. Ye buli kimu. Tamale emirundi tavuma Bobi Wine. Gwakeererako. Katongole Julius mu Miransanafu lwaki tamale emirundi amusinga abantu? Sisobola kutegeera. Tamala awe mula avumako manya Katongole Julius avumako Bobi Wine. Kati osobola okuwagira Bobi Wine n'okona ng'omuntu nga teri alinza kulaba ne bakuboola. Osobola okumuvuma n'okona. Osobola okumuvuma n'ofuna following. Waliwo wano wanupu ata following atamale Junior. Era bamufollowinga sebo. Abeera ku live bonna ng'obalaba bajjudde. Kati nkugambye buli kimu. Tewakyali muntu kwayimiridde. Sawa ya leero tuli ku gundi. Tuli ku Big Eye. Ne Big Eye namulabye mbu abaana bakera n'okumubuuza mbu Big Eye walidde ki? Nze kati nsobola omubuuzaako ne ndiwetinga oluyimba lwe. Ne sirukola nti musanyukidde nnyo bye yakola okutulaga mu kaseera kali nga bafulanka bafa baliita nti eri sayidi yenna mukuba yali muntu mukulu ng'alaba. Ne ssaawa ya leero njagala ndage Big Eye omukwano. Owulira? Kiwa abayimbi abalala nti tetulwanyisa mmwe. Wabula njagala mutegeera amazima twerwanirire. Otegedde? Sisobola kuzza ebiseera biri bafranka bwe bafiira Big Eye yali mu NRM. Yali mu NRM. Ngera tebatufaako. Okitegeera? Era ne basinkana abatta abaana baffe ne bababongako. Mbu munnange kati Big Eye mubi we yaliwo nga manye saawa zino kati mulungi ebibi babyerabidde naye mu kiseera kiri nga batusibye ng'alaba. Okitegeera? Kati mu Big Eye alina ebirungi ennyo mu struggle era omuntu asobola okuvoola Samy yasibibwako, Samy yakuba ku miggo, Samy akubiddwa ku tear gas, nadda wano nanzivoola nanvuma, nanfuula mbega, nanfuula muwabutwa, nasembeza Big Eye. Olengera abantu betulwana nabo nti wobeesibako ennyo tebalina gye balaza kintu kino. Naye no point nno olina point gy'oyisizaawo ngiwulidde. Saawa zino ye mulungi Kibalama avuddeyo. Waliwo wano yakoze video ya Kibalamu omwana n'agidiwetinga. Kibalama yaani ate? Gwe baasiba gwe tubanja nabbanja yatugamba Kibalama gyali Kibalama tetumulaba. Okitegedde? Mpulira. Richie. Saawa zino omuntu atagoberera ndowooza yange nange sigenda kugoberera yiyo. Naye Samy abantu bakomplaininga nti Samy olya bulungi, Samy osula bulungi, nti tova mu 5 star, tova ku nnyonyi, nti emmotoka ovuga z'amaanyi, nti bigambo bingi nange oluusi mbeera eyo ne mpita ayita ku buvidiyo ne mbiraba ng'abaana babyogera ne ŋŋamba yi Samy wange. Babyogere wano baggyeyo vidiyo lwe nali obubi. Baddeyo bagigeregeranye nti wano wali bubi ng'osula bubi ka vidiyo kaakano. Wali bubi ng'osabiriza, wali bubi ng'otambula bubi kati labuli bwoti. Bagirina? Kubanga ne wabeerera Uganda ng'oli mu comedy nga bya politics tonnabiyingiramu era embeera nzijjukira wali bulungi. Nawadde njirina nga comedian asinga okwambala. Njirina bagimpa ku comedy store. Ba comedian ababeera smart. Osobola obeera smart ng'oyambala bya layisi. Otegeera.
kati struggle ngendo jingira nafubutuka kyanja ng'ennyumba kwensula nzire ntinga emitwalo 7 DJ Massa akola ku TV ne Roja nga manager Roja wa Spice Diana yajibasasulira omuzigo ogwo. Hey. Nga tusula ku apartment yezu wali ekyanja wali nga ku denokirasi. Owulira nga nunde embwe enzungu zibeerawe wakanzirisa azinywesa bonga balina akabwaka kamu olumu kasulanjala nga bakola ku TV ya ggwanga. Nkujjukira bulungi nnyo ng'olina embwa era wakolanga ne live. That was 2020 ng'olina embwa. Nalina embwa Timi Mimi embwa nga zoogera kumpi zibulako kwogera olw'embeera gye zaalimu nga zirya bulungi ngero tyama ne wakenjala ekuluma embwa nebula okusekerera ng'ennyama erivundira wali mu nnyumba. Embwa baali baziyitaani? Nalina Timi Mimi kati olwagira omanyi kati fe abaagadde ku bakazi abazungu ezo peti zikola nnyo kati we zaazaala abaana n'empakulisi ne mugamba noonyayo ekintu ekyakutuukako mu bulamu ekyessanyu moment eyo tugituuma erinnya ly'embwa eno okiwulira obe ng'ogirukirirangako kyova olaba eno tugabagabanya ebintu ebyo zipeti zigabibwa mu mukwano e Uganda tugaba KFC olwayo nabadde ndaba documentary gye bayita Man's Best Friend imbwa ssebo. Embwa zaava mu wolves era wolf ne bagitraininga nefuuka embwa neetandika okubeera n'abantu so ekitole ndiginyumya lulala naye bw'oyogera bw'otyo embwa kintu kirungi nnyo kyova nze nabeeranga n'embwa ezo lwiki naye kati ssaawa ya leero omuntu alaba nga nkola ki ntambula bulungi ndya bulungi emirimu gye nkola okitegeera nze nina lwiki ebintu bye njagala okujja mu bana abantu tebalooza nti kale ndi bulungi nnyo naye njagala kujjawo kiri baleme kututwala nti buli ali mu struggle munaku lwiki tetuli banaku tuyita mu bulamu abalala bwe beegomba okitegeera naye si buli awagira struggle nti alina kubeera mwavu anti kati bo balowooza omuntu alina kubeera mwavu nedda nze nasalawo okuva mu comedy nga tebannatukwata na kalangala nga sinagenda na mu campaign baida namala kuva mu comedy nga maze okulangirira ku gundi ku Sparka TV era ne bambuuza ogenda kulyaki biki nengamba kangende negate ku Bobi Wine tulwane tusobole okukola comedy lowe yange tufabamu abantu mu biseera ebisinga tulowooza ku binene kati abantu betutambula nabo walowooza obutono alowooza naffe ayagala naffe tulowoolezaawo kuba nze newe mpita ku mmotoka ey'ebbeeyi neebuuza oyo agituddemu atya ye yaani ekyegeera nze abakuvunaana baagala mbugobeera otya mbobeere mu bulamu ki abaagala mbafaanane munnange baagala mboneebonenga bo baagala mbeere era jjo nakoze vidiyo yange n'ennaku nga ngamba aliyo ne sikini towandiyogedde nti Bobi Wine atunde byalina oba okitegeera kuba bano abantu kyakoze ekiti ekivubuka ekyo yagambye mbu Bobi Wine waaba ali mu struggle atunde byalina okitegeera avuka oyo naye amalamu amaanyi ennaku zino mbu naye abeera era nagambye aliyo ne sikini ekintu ekyo kimpisizaamu bubi kuba omuntu tosobola kujja ng'oli bubi tewali kye batagenda kwogera wano wobeera obubi mbw'obanoonyaamu ssente okitegeera kati bannaffe ekibaluma kiri kimu Saamu ajja atya n'atateekayo namba ku live mumugulire amafuta eyo struggle ki bamanyi struggle olina kubeera nga oli mu ssibe struggle olina kubeera ng'osuza enjala struggle olina kubeera mu kkomera struggle olina kuba nga bakuyiribya lenti struggle olina kuba nga abaana bo tebasoma struggle olina kuba nga yiza baakumenya ekigere struggle olina kuba nga baakugyamu enjala struggle oba olegera struggle yaffe nedda ssebo waliwo gwe baata okuva mu komera ne bagamba mbu yalya
era sijja kusobola kumukweka se bamuyita Segirinya olwavayo ne bagamba Segirinya baalidde bateesezza n'eggundi ne ngamba waayi ebintu kati abantu babiraba bulala wano Segirinya yali akyali mu kkomera baali bagamba Segirinya bamutaddi ate bamala okumuta yalya akasajja Segirinya kankubira essimu no kankunyumize nali mu ddwaliro Segirinya nankubira essimu nangamba Saamu oli mu ddwaliro kyokka mu ddwaliro wookoledde vidiyo ng'osapootinga alien skin saagala bakuyise bubi saagala bakutulugunye oba okitegeera Segirinya ne w'omubuuza oli mukyaza ojjukira vidiyo gye nakola nga ndi ku sayidi ya nga ndi kusabula alien Segirinya ye yaginkoza owulira yes naye abaana abo tebakumalako mirembe wa Masaamu Saamu wali wano ng'oli mulwadde era nga ffenna tukulaba oli mulwadde mu ddwaliro nno walwayo nno ddala abaana bano tebasobola kummalako mirembe Lwiki owulira naye abaana bano bakoze kyamaanyi okunafuya abantu Lwiki natuuka ku campaign Bobi Yanga wamulabawa omanyi nti be bamunafuya wano wamulabako ku campaign eziwedde saamulabako kati nkuwa abaana yalagawa Bobi Yanga nga sikyamulaba alaba banafuyiza abaana ne babatuusa mu mbeera kati nze Saamu akyasobola okulwana akyasobola okuyimira nino sigala ku mazima mpulira abaana abalina omutima tokwata ku President Bobi Yanga yayimiriranga ku zipiki yakolanga biki naye kampwedde musajja watafunye n'amaanyi gabeerayo bamukubye ne bamuvunamya ne bamuteeka wansi otegeera ne kati bwe baboogera baagala be baboogera bokka kiki balinga oba abalwanyisa struggle ginafuya kuba kati nze baba bakedde ku makya ne bamala amaanyi ne bamala Bobi Yanga amaanyi abantu bano oba abamu batume abantu bano balabika abamu batume nga balabika kwegamba nga tebaagaliza struggle kuba leero njo nakoze vidiyo ne Kabaata nempa ensonga zange nga n'omuntu asobola okuzitegeera amazima nga ndi ku defendinga Bobi Wine nga njagala omuntu omu aleme kugeregeranya Bobi Wine ku alien skin owulira nembagamba omukulembeze waffe yatugamba notugamba savanti waffe nkiwulira bannange tukolagane tusobola okukola struggle mu maaso kikatongole Julius kivuddeyo bakikoze vidiyo awo manyi waliwo ebintu nabyo mu nuupu byesitakyawabudde waliwo ansindikidde vidiyo baira abakristini abadde agiraba nangamba katongole Julius akoledde vidiyo ngenza otunulira ekisajja kigezza omutwe kiri wali kijjemu mbu Bobi Wine sitaata ku fangoni kiddadde vidiyo kigassegase wali kino kipitidde ire stabu biki kyovola basawa ya leero abantu abavuma Bobi Wine be balina following n'ekyo ekikatongole bwe kityo kiralulalu kakati ebintu ebimu oba binafuya bunafuya oba byagala kuvoola oba tebikyalina ssuubi mu bulamu essuubi byayingirira struggle essuubi ne libiggwako bane banafuyiza wano abaana naye Lwiki ngenda kwesaddaako omulundi omulala ngenda kulwana ku kigambo walya ngenda kulwana ku kigambo olimbega nga buli wanuupu akikulira ngenda kumusabula ate sikyasabula nti nvume ennaku zino neetegereza era buli muntu ngenda kumukolera vidiyo nalina wano omwana gwe ngamba bane twafuna kirabo twafuna ekirabo ky'omwana omwana ng'ali anoonyereza omwana najjaawo ensonga omwana yeekolera
yekolera we namulabanga naye ayokyezza mu byali y'emisikini awaddeyo amawulire amafu eri pulezidenti apostinga birala ne ngamba tulaga eno gye batutwala mpulira ngenda okulaba ali y'emisikini manya yekolera akoze video kwa ali y'emisikini musimanyi omwana amukuuma simanyi yakuba ashirafu pulezidenti kumacha n'ateekayo video n'ateekayo post omutuufu kati ne ngamba kolera naawe era namukubira essimu awo ne twogera ne mugamba amaanyi go wanditadde ku mazima ku kyetulwanirira naawe otandike obudde bwo okola ebintu bwe biti ebitulabisa lwaki tugendera mu bintu by'ababajjo sebo babajjo nze bankwate nga ne Uganda nvuga tuwaleegi bajjo bamutomeredde wishi n'asaba emmundu onkwata onzanyisa katemba wo bajjo kubanga mu masanga mufulinga banna Uganda mpulira Sam muganda wange Luki bana abaana betuli nabo mu struggle oba lwakuba atuula butuuzi eyo mu kiyumba kye oba atuula butuuzi ku mulimu gwe oba atuula butuuzi ku mulimu gwe n'akwata essimu ye n'akomentinga bukomentinzi talina bulumi bwa struggle oba kitegeera kati zino ensonga ezabaddewo eza alien ne bajjo babadde ku ki nalabika vidiyo ng'obyogerako kati ensonga ya alien ne bajjo nagisapootinze wabula yanyiiziza ekintu eki alien butatomera bajjo kutomera motoka nkalu kyokka kyekyanyiizizza kubanga ekyo ekisajja kibaddengawo nga kiwalana alien skini obulira nga mutuufu omwana talina buzibu nabadde njagala alien skini akikuba ebyuma akimenya amagulu kifune ensonga kikolenga vidiyo nga kyasaamirira nga kimuwala n'olw'ensonga alien skini yabadde alina omutomera yabadde alina okukibala nga kiyingira najja akigatta amagulu n'agamenya era nze ttiimu yange awo we nawuliridde obusungu bwokka mpulira Sammy kitomera mange ensonga zino nabadde saazitegedde bulungi kati gwabazinnyonnyola alien skini yazze ng'alabye bajjo bulijjo amunoonya ng'ayagala amukola ekintu bajjo kw'anaasinzira amuwalani kubanga bulijjo bajjo awalanira bwerera alien skini otegedde mpulira nabadde njagala era ensonga we nanyiigidde lwakuba sina namba ya alien skini ogera naye naye nabadde namukubira mugambe lwakiri muvumire ku simu ga okoze ekintu ekibi agamaanyi wandifundikidde okimenya amagulu aganyabo ne kiwoggana ne bipipa sepule Luki abantu bwe bati abeeyimbanga mu kkubo ly'essente bano abazunzazunza peegi bano abazunza peegi mbu batomedde emmotoka ya bajjo bulijjo bajjo atuula n'akola live namba n'akyala ku marediyo n'agenda ku mativi nga vola alien skini amwonoonedde ebivulu amwonoonedde emikwano amuleetedde okwekyawa amukoze biki onyumya kawiiki mbu yakatomedde mpulira alien skini akanika n'amamotoka ayinza n'omuwa obupiira bwa wishi bwabwerere kuba osobola n'obulonda ku kkubo naye kati alien skini yakola ki bajjo ate yalina kye yamukola kati leero waliwo okensonga nti yamutomeredde emmotoka naye si bwe batyo kibadde kyetaaga kibajjo kikolerengako vidiyo nga kituuma alien skini mbusimanya alieti sikaati kimuyisa amannya mayitirivu kyabadde kyetaaga kibajjo ne kituulako mu katebe abantu bwe batyo baba beetaaga n'akuddiza fiya waabagabiranga fiya n'omuddiza fiya sikulimba blood abantu bwe batyo we bali mu bulamu bwaffe babutambuliramu otegeera mpulira blood obulwadde bwali tebunannuma waliwo gayi bamuyita Masaba Media n'akyala ewange wensula yasulawo Masaba Media nentumya ebyokulya ne tulya abasawo bonnyonnyola obulwadde awulira
sente tustrugglinga ne mukazi wawe tweyawe tunazijja ngendo okuzijjako sampe zagende Germany alaba nali ku kitanda olw'okuba nti esi yonna etandise okunsabula anoonya views teyawa bantu mazima kyali mu comment mboyo mulamu wamulabyeko mulamu oba otegeera abantu bano ndi wano kata oyo mulamu lumbuye Fred mbu yapangisiza eddwaliro kiri opangisa liri Uganda oba kitegeera abantu bano naye eddwaliro tosobola lipangisa bwe batyo bayogerera Segirinya kyokka nga nze nagendanga mu ddwaliro ne mukyalira n'ogende wa Segirinya n'omulaba omusajja mulwadde opangisa eddwaliro Segirinya embeera egenda kubeerera ddala mbi kubanga omusajja teyali bulungi era Segirinya ne bw'omulaba kati mu bifaananyi olabira ddala nti omusajja ali mu kulikavalinga webale lwakuba nti Segirinya yeetaaga abantu tasobola kwogerera yavaayo n'ayogera ekimuli ku mutima ne bamusabula n'avaayo ne yeetonda kati nze sisobola kuba sina kyembeetaaza balaba nga bavuma Segirinya kyokka nga ne ngamba bano abasajja kintu kye bakoze kyokka nga musajja mulwadde mwana gweriki abantu bano be tuli nabo mu nkyukakyuka eno ng'atajjukira tulina kukozesa ddoboozi lya wamu owulira nze g'amazima sijja kulimba bulaadi essaawa zino nekyandeesezza muwala wange nsobole omuwa ku budde obumala luli natuulanga butuuzi bwe nti nentunuulira amawulire g'eggwanga gonna olunaku lugenze lutya kikye nnina okusomesa otwala obudde jjukira intaneti kwe tukolera abasoma bangi tosaana kujja kukola vidiyo n'omala gwogera oyina okunoonyeza oba onaayogera ku baana abasirikale be baatwala e Somalia n'onoonyereza n'okola ekintu nga mu butuufu oli ajja kinoonyeza nga kiramu n'ogamba ssente z'abajaasi bazibba baziteeka mu banka ki n'obinoonyereza jjukira omusajja watuto wasoma lumu oluzungu tolutegeera kati vidiyo gy'onaakola etwala olunaku nga lulamba okyegedde nkola research osomese ogitaddeyo ne bagiraba bayitirivu ng'erimu ekyokuyiga naye neya digite yalinze agenda olaba owa nuupu akugamba olimbega kati ddala amaanyi ogajjawo agakola vidiyo somesa omuntu agwamu amaanyi kasaba kugamba olimbega ogenda n'obwetegereza aba batugamba gundi mbega gundi yalya nono gundi yalya bo baba babitegeera batya ate abayina obukakafu kubamba nsuubira bo beba ne connection kiringa oli waliwo wano omwana eyankolera vidiyo mbu simanya amanyi simanyi nali ntabula obutwa mbukolo n'embulya antambulyako mu buli nsi gye ntambula talina newomubuuza walagedde Juba tagirina yagamba atya amanyi nali ntabula obutwa ku luli n'embweriira munaddayo Uganda ku kima antidote mbwaddayo Uganda ku kima antidote omanyi lwakinze newembeera mu nsi mwembanziza ensula nnyo mu mawoteeri naye nga nsobola okulentinga ennyumba era weesulira woteeri erina limiti y'abantu wena alentinga ennyumba bajja kummanyira nti awo weewaagundi bajjewo kuba bina Uganda kisobola omanya nti ogaba butwate ne kijja gy'oli kati mbyewala woteeri ebaako limiti naddala ya woteeri ezisinga ba abantu babiri ekyo olaba nsulamu za bbeeyi zibaluma ebaako limiti lwaki onzungirako ofulume wano nkugulira emmere gy'otalyangako kati wuno ndya mmere ya $10 wali kuzaamuzaamu otuula ne bakuwa n'ekisenge nkutwala olye mbu oli munnankyukakyuka kumba omanyidde bikomando byakusiba embuto emmere ekutaanudde olubuto lukulumyemu okoze vidiyo musaamu ampadde obutwa oliza omutwala okulya kuzaamuzaamu nyinza omutwala wali kuzaamuzaamu $10 z'owaayo nusu 3 ebyawano bakuwa emmere ne bakuwa obudiza ne bakuwa ebibala ne bakola ki ne bakugalira n'ekisenge ne bakuwa wifi ne bakuteerawo ne piro womala oli owummulemu we mwanyeredde nakayima
wendo anyweredde nakayima mugambe wali wabaawo olusanya kuba olinza osaba oludda lw'embuzi n'osaba enkoko ennamba gwe womala osasula ziri ebisatu nusu 350 ze $100 gwe kasomala ozisasula okitegeera utandiko tumya kyoyagala kati nsitule wano fuutu soja ali mu Dubai wano ekyokulya abamanta kiwammanti bali ku miceere gyabwe giri emiceere gifumbibwa bakyefu bo bali ku miceere gifumbibwa bakiifu okitegeera kati mutwa agenda ali omuceere guli mugulidde ebyokulya n'ebibala olubuto terwabimanyiira owulira oyagala nnyo Sky Soja lwaki wagenda Uganda wabagoba ng'alinza okufuna obuzibu bagambe MC alese obulabe nze Sky Soja namubulira amazima ne mugamba sisobola kulwanya naawe anti enkeera balinza okumusiba ne baga musibi kiwuyo kati nebeerera musibu nange we nagenda Uganda buli fuutu soja amanyikiddwa ne Sky Soja mukwano gwange namwewala buli omu ne mwewala saamusisinkana kubanga luli byali binkaluubiriza nze nazuula Uganda wengenda nasula mu bifo bya bbeeyi eyo muyenga biki poliisi tezungirayo poliisi emanya abakozi b'obukolobero babeera mu ghetto kati nze nveeri nvuza amafuta gange njije nkunoonye Sky Soja oba ani tutuulemu enkyofu n'obuzibu mbunaku nze yakuwendulira era Sky Soja namubulira kuba namulaba emirundi ng'esatu ne mugamba Sky Soja kulabako katono bya kiyaye tumanyi tubwaka twagenda neeyo tulina akalanke twali tugenza okukola ne Sky Soja netukamaliza na Sky Soja kati buli omu akola ki adduke otherwise sina gagenda kunsibako ebiyayi bya wano byogera nnyo ebimu ate ng'akaana ako kannuma ka Sky Soja kalina omutima ogutegeera olaba wakaakana mu bafuutu soja kategeera ako kaboyi era bazenga Sky Soja nalabye bamuvuma ng'olwokuba yagenze n'alaga ekisaawe anti nebuuza ekisaawe kikwataganira wa n'ennuuku kakati Rich yeye mbeera mwe tuli munnange baganda yafuuka buloga era naye waafunira lwaki temumuleka n'agenda n'alambuza abantu ekisaawe nange gendayo mu kisaawe ndabe mbu omuntu kati omuntu ye waaba ali awo nga tali kubona kati Sky Soja we yali mu kkomera bamuwa obudde ne bamuwa n'awaadi otegeera yali mu struggle bagitwagazaawo lwaki tebakusibye kati abantu bawano baagala nnyo nga bansibye bapostinge gundi simanyi firi Samy awo bamu struggle otegeera abamu bannange twakulya mu mbeera mbi ne tugirwanako tulina obudde we twakeerera nga temuliyo tulina obudde we twateekamu obwongo mwe mulowooza buli agubye yakola kati we bakulaba nga togubye mbw'oba tokola yes kati abamu naffe tulaba ne tugamba nti yadde sentence lina naye nedda tekino tekyandikoleddwa mu gganga lyaffe eno struggle ye Uganda we yatuuka lwiki si yakukaka muntu